pambasa mukyusemu kuba Fangoni ejja ekyo mukitegeere bulungi nti Fangoni egenda kuziika eri ready betegese okuziika kakati bwoba wuliranga oli mukasi wa kacupa nga tobazisibye obugwa kitegede kintu ekyo Fangoni ejja mu kuziika abantu mwenna abagala okuziika mugende muziike kubanga Fangoni egenda kuziika so tuyite weeri kama nti mwewale abaferera mu linnya lya era ogenda musanga yes nkimanyi bulungi ate gojjena kunsooka bagabe ku nsi kuli katagenda kufa tufa nja musanga ate nze namusse mwaba musola bana mu mukyayina naye ate nze atamusse amugetufuna galaga nti ye Alien Skin n'empuuga mu kuziika bakubeerayo nnyo mbwera abaana ba Nuupu engatto zo zigenda kubalya ng'ani azibakuba Alien Skin mbone eggaali ye kankongereyo n'akatambi omusawo yenna gwe wagendako muganga yagamba nti abafu baba wesako yakulimba nkikuddamu ddayo otereze endagaano gy'okola n'abasawo abaganda obagambe mu nnyambe munjijeko emirambo gimpunyirira otherwise ojja kukeera ku makya otunule mu ddiiro nga mulimu omulambo gw'omuntu ogenda mu kisenge okalemu akalambo ku buliri otule mu lukuubo nga mulimu eddambo gikuwunyirire otule ku ssuwaani batekeko emmere efuuka omulambo kuba olya bafu weesibye kwafa ofiisi z'abaana b'abantu otidde abantu mu bulumi musajja gwe tebali kwerabira tebayitulayo mirembe saginya don't sleep sagirinya deya abakulamu oluko bamanyi golekoka omutuulirire ozo yakyusa ekola sekisinga oli ku buliri oti nga gwe omukwatireko semanemane lwaki tova ku baana b'abantu neyakutuma mu podix gwe olwokwata microphone n'ovuma bano obalumya n'olumya buli muntu omwana wa Museveni gw'ovuma nga yakola ki omwana Museveni yerekereza ebintu byonna nakwata omwana namuteka mu magye namuwangayo amagye kuba kufa Muhoozi yayingira amagye nga muto nakolera nka zonna nazimalayo Muhoozi aza musango ky'okuzalibwa first family osobola kumpayo ensonga bbiri Muhoozi nti yeelonda okubeera mu first family kiki ekikuvumya omwana wa Museveni okutuuka ku ekyo omuzungu agamba nti you can choose your friend but you can't choose your family. You can choose your friend but you never choose your family. Muhoozi yamanya nti alizalibwa first family lwaki ovumanga Muhoozi okutuuka ku extent eyo buli okwata microphone vumafe omanyi otwakula embala kasatu zikulage bulungi tukunyampo tuwulira ku mufoziike gwe singa omwana akulinnya engatto mu bulago bannaine tukuwona naawe ogenda kukeera zaako oziike ng'ova mu bidongo onooziika abantu ogenda ebbega munange twagitala munange omanyi mwagala simpasa beparedi nga wali nebibanga ebiwuka nze mwankoledde ekintu kimu eky'omwaka kukuba bajja obucupa mu bikube ebimbatuutu ebyo byagala kabampani nesaginya twamugaga nga yesiba ku musajja omusajja tamwagala neyeegula nakola ki my president kumba akumalya mu ttaka kati ali kupate ku mudido ku mujama ate tumwogerako twali twamuzira tumwogerako kati ali mu kupate ovaayo tom president nokola statement mbu omusajja yakola natugamba kabampane gwokozesa gwa munnange otandisa tulabisa omuntu azimba eddwaliro kati gwe gwange osobola ddiyamba kyaddigattako ki oba tolina kigambo kisobola kuzimba abantu wadde ekimu wekiti naye nawe gwabyogedde oba gwe babyeyogeredde nokitunula n'amaaso tegakuwa tujja kubeerawo tujja kukulaba eno ensi ogiraba Uganda weera tekyaliwo ate kyannaku temwana nga temutwagala tugenda kuwangaala nnyo mutulabeko nga tubaluma nammwe mubeerewo nga tubalaba nga mwena sene naye nga temweyagala nga mwena sene naye nga muli mu buyinike. Oyo nno ye mukyala Jennifer Fulufiga Nakanguubi kansubire
mu bigambo by'osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirirako. Kyala atalina kigambo kyonna akiwoomu eri omukulu Robert Ssentamu Kyagulanyi n'ekibiina kyonna ekya National Unity Platform. Kino nno akireetedde abantu abamu okumulumirirwa nga balumirirwa ani? Abalumirirwa Jennifer Fulufiga nga bagamba Jennifer Fulufiga kendeeza ku ntalo, kuba entalo okoze empitirivu whereby nti omuntu ne bwakeera nakola ekikyamu teri tosobola na kuteebereza ani yakikoze olw'ensonga bantu bangi nnyo b'olumbye, bantu bangi nnyo b'ovumye ate toyawula sayidi. Leero bw'okuba Nuupu enkya tekigaana komawo ng'okuba Genosale, kwegamba yonna okubayo tomanyi buzibu ki abw'oli mu kubeera nga bw'otyo weereetera. Bigambo by'abantu nga balabula Jennifer Fulufiga nti asussizza nnyo okubeera nga bw'atyo akola entalo ez'enjawulo. Abantu banjawulo nnyo bakoze nabo entalo gye tutamanyiwa gye binaggwera. Bufunze abalabe bategeeza nti alina bayitirivu nnyo, ti ne baba bamukoze kikyamu etasobola kubeera ng'ateebereza ani amukoze ekikyamu ekyo. So bamugambye abeere nga akendeeza ku sipiidi ku ngeri gy'abeera nga mwana tu akolamu entalo. Kakati nno eggulire ery'ensoso okubeera nga nkuwa ly'eggulire ery'okubeera nti Jennifer Fulufiga yategeezezza nti Alien Skin gy'ali nnyo mu kuziika omukulu omugenzi Ssegirinya Muhammad. Tetumanyi ki Alien Skin ky'amaanyi kimutwala, tetumanyi babadde ba mikwano nnyo, naye nga ye ategeezezza nti Alien Skin gy'ali nnyo, nti era mmwe abeetegese okuba obucupa ebyo bye mwakoze ebbajjo, bye mwakoze empuuga nga ze mulumbe, ebyo byonna temugenda bikola Alien Skin. Mbwe nga tobazze baziwagadde nga n'obuguwa babusibye bulungi nnyo. So mu mbeera yonna gwe yeeteeseteese okuba Alien Skin akacupa, oba okumuwoganira nti vaayo, oba okumuwoganira nti twakukoowa, genda nga weesibye bbiri, kubanga kigenda kutokota, mbwe engatta egenda tokota, engatta egenda kuwuuma. Bigambo bya mukyala Jennifer Fulufiga Nakanguubi bireetedde abantu bangi nnyo okwebuuza ebibuuzo nga beebuuza neddala Alien Skin anoonyaayo ki? Era bireetedde n'abantu bangi ogezaako okugattagatta embeera nti Alien Skin emabegakaawo baamulabako, empuuga baamulabako ewa Alien Skin emabegakaawo, ne bagamba mpuuga yali wa Alien Skin, ate empuuga era atumulaba y'omu yeetala ne muki ne mulumbe olwa Ssegirinya. Kati oba mpuuga yali agenze wa Alien Skin kufuna security. Era waliwo n'ebbaluwa gye nabaleeterako wano nga waliwo omuntu ow'omunda mu Fangoni eyasindikira abannuupu obubaka nga bagamba nti ekyabadde kitutte empuuga ewa Alien Skin balina mbu olukwe. Ebbaluwa nagikuleeterako era ngenda kuddamu gikuterekawo ku screen nti balina olukwe, ng'olukwe olwo lwali lwakubeera nga bakyankalanya mukolo guno ogw'okuziika, era nga omuntu gwe bali basinze okusimbako essira ye Waayiswa Mufumbiro, nti baali bagenda mutabukira olw'ensonga omugenzi mbu yafa yagenda okufa nga alaamye nti Waayiswa Mufumbiro talina kumuziika. Kakati nga baagala kulabisa Waayiswa Mufumbiro mu ngeri yonna esoboka basobole okubeera nga bamujja awo bamulemese n'okuziika, naye nga kikulembeddwa mbu mpuuga naani ne Alien Skin. Ebbaluwa bwetyo bwe yali egamba nti ze pulaani ze baali balina. Kakati bw'owuliriza n'omukyala Jennifer Fulufiga ng'ategeeza nti olunaku olwaleero omukulu Alien Skin agenda abeerayo, ate nga tukimanyi n'empuuga n'enshuwaddirwa ayinza obeerayo, awo tugambe nti Alien Skin agenda kukuuma mpuuga, Alien Skin agenda kujja n'abayaayi bakuuma empuuga nga n'engatto kweziri nno. Gezogezeeko kuwogana nti mpuuga vaayo, mpuuga twakoowa, osooka owulire engatto ku feesi. Embeera nno bwetyo weegenda okubeera, obanga embeera bwetyo bweri, naye katulinde tulabe wa ate munnange gye binaggwera. Nkusaba subscribe nga atanaba, naawe atanalayikinga video, genda maaso bwotyo obeere nga ogirayikinga. Kale mubeere bulungi, mweraba.